Etagano kulonda National Unity Platform. Wachawa yabwerere ndowooza. Mwami Museveni otwatukira mu kulonda kuno kwa 2026 nga mu parliament alinamu abalabe be 7. Era abo nga buli watuula bwati aboogerako balabe bange aboogerako nga buli abalokole babeera mu kanisa zaabwe mulabe waabwe sitaani bwe bamwogerako naye yali alina basitaani be 7 ku basitaani 7 etayagala mu parliament. National Unity Platform bonna ye yabakuba ne basuula ku ttaka ne mulekerayo ate nga gwe yamulekera musoto ogutakyalina mannyo biti namboze bakireke. Abasigadde bonna 6 Kyagulanyi yabakuba n'abajja ku political map. Kati ekyo nakyera nooneyo omulala okubotaabotana. Ekizibu mu Uganda kye tulina ababotaabotanya abalowooza nti boogera. Y'ensonga lwaki kyajja okwogera leero kikontana ne kyeyasooka okwogera. Mu bigambo byabwe bo bennyini baakugamba nti ababaka ba National Unity Platform tebalina kulayira. Era ebalayira babeera bawadde Museveni legitimacy. Ne bakulaga nti omuntu yenna anaawangula Museveni toyina kuyingira Parliament. Parliament y'emu gyali mu kukaayanira omwasikibwa bali bayita bakirimaanyi. Bano baakalayira emirundi emeka era baakawa Museveni legitimacy mmeka. Bwe kiba nga aba NUP be bawadde Museveni legitimacy. Parliament bw'eba terina mugaso kubaagala okuggyawo Museveni. Bano bayayaanira yaaki tugambe nti bo kyekibadde ekizibu kyaffe ate ng'oli mu kubatendereza. Baakawa Museveni legitimacy mmeka. Era lwaki Parliament terina mugaso nga gwe toliiyo? Lwaki ebeera n'omugaso nga gwe gy'oli? Wateesa ki ekyo ekyanywesa sukaali ow'obwereere? Wateesa ki ekyo ekyajjawo ekiwamba bantu? Wateesa ki ekyo ekyankomezaawo emirambo gy'abaafa enfuga embi? Then mpa omugaso gwo mu Parliament ng'anaaba NUP okulayira. Oba ggwe lw'otalina zirya masavu lw'onnyonnyola obubi bw'ennyama nga lwe wazirina ezigalya yeggwe wasooka ku mudaala. Ennyonyi enkulu yeeyina okuyigiriza ento okubuuka. Bano b'oyita ba senior opposition members tebaazirako kulayira. Ate ng'anaaba omulungi ennyo tazira mmere ku mbaga kwatagenda. Nene ku ballot paper baalabikirako paka akalulu k'abawujja. Then ne batandika okuvuga enjiri nga bayitamu mmwe ababuyabuya nti NUP tebalayira. Bwe tuba twagala okuggyako Museveni NUP tebalayira. Naye bwe baayitamu bo baalayira kisanja ku kisanja. NUP bagenda kuwa Museveni legitimacy. Bo baakamuwa legitimacy mmeka? Abaami abo baakawa Museveni legitimacy mmeka? Parliament weba terina mugaso mu kuggyako Museveni ng'era ababaka baffe tebalina kulayira, ekyo kitegeeza kwetuga. Omuntu ayagala okwetuga omusota gukubozza ate olwo maki bw'ofudde. Tukitwale nti bano balina enteekateeka ezeetuga. Omusota gwababujja ate baluma ki? Lwaki babasindika mutuleekaanire? Lwaki babasindika mutuwogganire? Then kati nziraamu ekibuuzo. Parliament ya mugaso si ya mugaso? Okulayira kw'ababaka ba NUP kuyamba opposition oba tekikugiyamba? Bw'eba si ya mugaso, bano lwaki obaagala mu kitalina mugaso? Kuba okubeera mu kitalina mugaso gwe wennyini gwabeera talina mugaso. Buli lw'obeera mu community etalina mugaso oba mu nnyumba etalina mugaso gwe wennyini obeera atalina mugaso. Kitegeeza omaze okukonfaminga nti bano bootenda bakabejja ba opposition bulijjo kyekizibu kyaffe era be batalina muki mugaso. Museveni okubayita sitaani tekibafuula bakabejja ba opposition, kubanga okuvuma omuntu kyekyangwa ennyo
ne gwogenda ossula naye ekiro osobola omuvumira mu bantu. Bwe kibanga gw'olowooza nti bano okubayitanga sitaani kyekibadde kirina okubaweesa obululu, kiteeza akakodyo ka Museveni twakabuuse ku opposition bulijjo gye yatutega bw'abeevumya bwe balayira bw'ayongera okutufuga nga ffe tuli ku kiguumaaza ng'embwa eyo tekikoomi. Museveni yabavumye yabayise ba sitaani, kitegeeza bano be batuufu. Ekyo nga kyekyangwa ennyo ku muntu alinga Museveni okupretendinga. Bwe kibanga kye kirina okumuyamba okufuga ng'okubavuma kyekyangwa ennyo okupretendinga. Abayita sitaani gwe kyogamba sisobola kukuvuma ekiro ne tusisinkana ne tugabana. Olaba abalokole n'abasiraamu bayimirira ku nguudo ne beevuma abantu we beekulumulwa ne bavaawo ne bagabana ze babafuuye ebirabo. Ate olwo Museveni okuyita obuyisi bano basitaani emisana azironga azikimuyambako ye okwekuumira mu buyinza. Sitaani ekitebe kye kiri luddawa we babeera nga ddala basitaani. Sitaani ekitebe kye kiri luddawa, adresi ya sitaani eri luddawa. Bwe babanga Museveni bulijjo abayita ba sitaani kati baamukisa talina waabalengerera batulageko ku bwa sitaani bwabwe eriye. Akati baamukisa batulageko ku bwa sitaani bwabwe eri Museveni kuba ne sitaani talina kitebe. Ono sitaani wa Museveni bw'aba yeetaaga kitebe okusobola okuopaletinga kitegeeza bulijjo mutume wa Museveni. Kitegeeza bulijjo amwevumya buki? Amwevumya bwevumya kati batulageko ku bwa sitaani bwabwe nga tebalina bye basinziira, ng'era ne sitaani waatalina bw'asinziira kulwanyisa enteekateeka eza Mukama Katonda. Opposition tekitegeeza kubeera na kifo mu paalamenti. Okubeera opposition gwe toli gw'oli mu paalamenti, nze siri ndi mu paalamenti. Bannayuganda abanyigirizibwa tebali bulijjo abalonda bano bali mu paalamenti. Kyekiseera olageko ku bannayuganda nti obadde genuine ddala ku opposition ng'osigadde ku opposition nga tolina wooliira. Lwaki gwe opposition olina kugibeerako ng'olina woobojjera? Lwaki gwe opposition olina kugibeerako ng'olina woobojjera? Ekitegeeza bulijjo enkozesa bukozesa nga gwa nnumirirwa naye nga gw'oli ku mulimu gwo okola. Yensonga lwaki bwe nkukyusizzaamu ku position oŋŋamba ebyobufuzi mbiwummudde sikyalina kye mbyetaaza kubanga banzijje wembadde ndiira oli mulungi omu. Ebyo ebifo gwe waba wabisookamu gwe yeeyita sitaani oba okweyita sitaani kikumala okukutungira mu kifo ekyo. Life MP baali bakikutungiramu, wali wakisuubulawa? Baani abaali bakikuwa? Baani abaakuggyeyo? Kyagulanyi talina n'omu kwabo gwe yajje mu paalamenti kubanga talina gwe yalemesa kubeera ku ballot paper. Ate weewuunye bo baakozesa olukujjukujju ne bagoba walukagga ku ballot paper. Naye Kyagulanyi talina n'omu gwe yagoba ku ballot paper. Kyagulanyi yali badde omubi gye bali ng'alina gwe yalemesa okwesimbawo. Naye baba balabikira ku ballot paper abaabaleeta ne babeekubira ne babejjirayo. Tewaliwo ogambira nti Kyagulanyi mubi yaggyeyo abasajja yabayiseewa yabasanzeewo okubajjayo. Ng'ate mu bigambo byabwe bo bennyini baagamba nga twakusookayo mu by'obufuzi si ggwe watuleeta era tolina kyoli. Fe abantu b'e Masaka be baatuleeta be baabajjeeyo. Teni ate Kyagulanyi obimuyingirizaamu waaki? Si ggwe wampa obulamu ate omaze okufa nti ate ggwe nzise. Si Kyagulanyi ye yabaleeta, abaabaleeta be baabejjiddeyo olw'omaki?
yabagobye ku ballot paper yabajje ku ballot paper oyo Kyagulanyi omunafu ennyo gwe walaba nti talina na kubeera pulezidenti wo nga lwaki oloma nti okuteekako obuteesa omuntu eyakuwangula kyekyakujje mu paalamenti kitegeeza gwe musiru alowooza nti oli mugezi ataabala nti omusajja ono w'amaanyi era mumwetaaga. Bw'oba walemu okumanya ekintu ekitono ennyo nti Kyagulanyi w'amaanyi era omwetaaga okusobola okuddayo mu paalamenti, tosobola kunnimba nti osobola okuwangula Museveni. Ng'ekintu ekitono ennyo eky'okupima amaanyi go we galina okuva okufuna obusinziiriro kyakulema, ate oŋŋamba otya nti oli akuyita obuyisi sitaani gw'ogenda okusobola okuwangula? Tolaba ng'obaako kikyamu ku mutwe, kubanga naawe osigala amanyi mukama we. Olaba embwa emanyi mukama waayo. Gwe omuntu omukulu atamanyi mukama we kitegeeza embwa ekusinga okutegeera. Bo bennyini baakugamba yeffe mutima gwa NUP era ketuvuddewo NUP egenda kugwa. Omutima gubeera munda tegusobola kubeera gwa mugaso ewatali bode, kuba ate eyo bode nnyangu yakufuna omulala. Bwe baba be baleeta Kyagulanyi beereete, bwe baba be bazimba Kyagulanyi matiriyo baamusima mu nnyanja tebakyasobola kuddayo kuleeta mulala, kati beezimbe. N'oyimirira n'oyita munno Kapere mu lukuŋŋaana lwo omaze okkubwa ate weekwasa Kapere gwe wavuma, kitegeeza ate gwe oba Kapere nnyo. By the way, omuntu akubwa Kapere gwe ate obeera Kapere nnyo. Omuntu akubwa omunafu gwe ate obeera munafu nnyo. Bw'aba Kyagulanyi Kapere nga ye yakuba bano ate bo ba Kapere nnyo, era bulijjo batulimba bulimbi. Ani yawulira ku mboozi eya nnabbi omu eyazimbisa amajinni omuzikiti? Yali akutta omuggo n'atuuka n'akala naye nga go gakyazimba, gamanyi akyali mulamu naye nga yafa. Nkuyege bwe zaamala ssala ono n'agwa. Era enkolagana y'amajinni n'enkuyege ey'amaanyi awo weeva, kubanga amajinni bwe gamanya nti ono bulijjo atuzimbisa omuzikiti yafa dda. Kati munnange bulijjo bano tumanyi basajja bayimiridde era nga tulowooza nti basajja b'amaanyi, naye olaba baakubwa Kapere, kitegeeza bulijjo batusiba kawaanyi. Era bulijjo tulina essuubi lya bwerere mu bo, kyekiseera tumanye nti essuubi lirina tubeera mu ffe. Ffe tulina okwejjirawo Museveni, si kabinja k'abantu 7 mu G7. G7 enno we balya, G7 egenda kutujjirawo Museveni. Gw'ozannya n'abaana ba Buganda bano ba G7 bagenda kutujjirawo Museveni. Aga negeekuluumulula ate mmwe abalina aba G7. Ebiseera ebisinga obugayaavu buleeta okusajjuka kw'embeera. Obugayaavu bujja ng'olina kye weeyinuliddeko, naye lw'okitegeera nti bulijjo obugayaavu bummalawo ng'ekizibu ekyo kifuuse ekinene. Ekizibu kye bayita Museveni kyafuuka ekinene lwa kwesigulira ku bantu ssekinnoomu. Ffe ne tugayaalanga okukola etwali tuteekeddwa ng'okukola. Obugayaavu bwe bwatuleetera obuzibu. Tetugenda kuddamu kugayaala na kweyinulira ku muntu yenna. Ekirala, tewali muntu w'amaanyi kusinga mukama we. Mbabazi oyo omulaba yalina amaanyi naye yakogga. Maanyi ga boss gaba maanyi ga boss. Nze sirabangako ku muntu alina maanyi mu kabineti ya Museveni nga Mbabazi. Kayihura yali musajja mutono bw'ati naye nga munene. Naddamu okulaba Kayihura agatta ayiga n'okunywa akaveera.